Mr. Soze ekibozibozi. Anti gwa kibozibozi. Mr. Soze ekibozibozi. Hey, bannaye gamba nti akawere ku ssomero. Mr. Soze omanyi obulwadde bwe bayita obuwere. Munnange nze ebyokuzaalibwa kwange sigenda biddamu byonna bula ntandikidde ku ssomero. Munnange nali mu siniya 1 third term tugenda mu siniya 2 munnaye ku ssomero erimu nga bwemanyi amasomero we gabeera kati mwalimu abaana abawala abakulu bali mu siniya 4 munnange ng'abaana basaza we bakuba entuli we bagenda mu BoyFriend kati nga ffe tubimanyi naye ffe engeri gye twali abato tukyali banyu kaama tuli mu siniya 1 abaana okyabatya abaana abangi kati olumu tubimanya naye nga tusirika kuba tutya abaana ate abaana balinga balalu nga bakuba nga bakola ki munnange mwana muwala lumu erinnya sijja dyogera kandireke kubayisa okubaako kuno mwana muwala nga atoloka yalina ka BoyFriend mu katawuni awo akaddako munnange mwana muwala ng'agenda mwana muwala bw'agenda ng'amala dda atubeerawo kumbe wa BoyFriend gye yalaze BoyFriend yali yalwala obuwere BoyFriend nga yali yalwala obuwere nze simanyi oba obuwere mubumanyi bubeera bukubanga measles buba butututu bukuba ku mubiri nga bungi naye nga bujjamu otuzinga busiiwa munnange gamba nti lumpe mwana muwala ng'akomawo kati oba wa BoyFriend yanaabirayo ne yeekuusa ekyangwe oba yeesiimuuza tawulo oba biki mwana muwala nga lwaki talwala akawere kati nga ffe tetubimanyi kati nga bw'omanyi eby'essomero ekyange empa ku sabbuuni ebaafu yange biki jjukira obwo obulwadde butulira munnange Mr. Sozi nga lwaki obuwere tebutandika otukwata nga butandika bukwata abaana basookera bamudde ye jjukira bwe muba munaaba ekyangwe ekyono onaabisa ekyoli nga omanyi eby'essomero Mr. Sozi nga lwaki akawere tekatambula essomero akawere nga katambula essomero akawere nga katuluma tetumanyi bituluma munnange basomesa bagamba bannange buno bulwadde kyobuzze ku ssomero akawere nga katuluma Mr. Sozi nga twetakula munnange to make matters worse waliwo teacher yali akwana omuwala omuwala nga lwaki tagenda nga tebatunula vanilla ne teacher nga lwaki teacher akawere tekamukwata alamunasonyiwaza mundeke kubanga kino ekibozi kisesa munnange akawere nga kakwata teacher ebyo nno byonna byenjogerako tuli mu wiiki emu nga bw'ogamba nti abasomesa bagamba kijja kuwona abaana tuleme basindika waka ebyo byonna byenjogera abaana nga half of the school bakwatiddwa akawere naye nga tuli mu wiiki egyo nga Mr. Sozi twetakula wakati mu ngalo mu bigere buli ewali joint nti weegatta sorry munnange teacher nga akawere kamukwata nga lwaki teacher teyeetakula teacher ajja mu kiraasi waayisa omukono mu mpale waatakula akabina bw'atakula akabina munnange Mr. Sozi akawere nga kayitirira nga lwaki tekakwata HM nga lwaki tekakwata director bannange akawere kaaluma essomero munnange akawere nga katuluma nga abateachers bebasobera nga basalawo batusindika ewaka kati nze nali kawala katono nga ndikeeru kati jjukira akawere kanuma nga nze nansiiwuuse munnange nkwata ekkubo nga nzireeka maama olwandaba nga mbuuza gwe kiki nga laba bw'ofaanana mwakwatibwa obuwere bannange nga maama agenda aleeta eddagala oba baliyita batya eddagala nga bali kusiiga
nga lyonna lyeru omanyi kaddole nga nkeera ne naaba maama n'alyoka akwambula n'akusiiga eddagala wenna eddagala nga lyeru kuva mu mutwe enviiri bazisaze ng'omanyi akamenke akatudde awo nga siina mulimo gwe nkola naye nga bakera kunsiiga ddagala ne banteeka awo naye nga nninga akamenke eddagala nga lyeru pure white nga wenna bakusiiga n'obeera white ng'olinga gwe bapeyintinze langi. My dear Mr. Sozi ekyo kye twagwako ku ssomero akawere kaatuluma mweraba ekyo kye kiboozibozi kyange naye mwana muwala kye watukola mwana muwala erinnya lyo siyinza lyogera naye nga n'okutuusa kati nkyalijjukira ne director n'omukwasa akawere kyokoba boyfriend we wakwana. Mr. Sozi weeraba ekiboozi kyange kyekyo. Mr. Sozi ekiboozibozi. Anti gwa kiboozibozi. Sister yatuwadde ekiboozibozi kya Bugema Crash eyanzijukiza ekiboozibozi kino. Bwe yayogedde ku kuzirika naye ne mbaako omuwala gwe njukidde yazirika. Naye lwakuba si gwe ngenda onyumyako mu kiboozibozi yagenda kujjayo mu maaso. Kakati mumanyi mu masomero eyo tubaayo n'abaana bangi kati yewali ono omuwala atali oli yazirika agenda kujja gyesibuzi mu kiboozi naye nga si ye nannyini kiboozi. Kati omuwala ono gwe ngenda onyumyako nannyini kiboozi omuwala yali oba nnyonnyole ntya omuwala yali mwepansi nga yeeraga nga yeemanyi yagamba ewaabwe nga balina ssente nga atugamba ye tasharinga ate tebamushyaringako. Omuwala ng'alina amateeka mu ddomu twalina buddaboozi dawoddeekaazi nga katanda ke yali asulako ng'aggulu wasulayo sisita we wansi ye bw'asula. Kati mu ddomu omwo twalinamu sipeesi ewera nga tetusula na makeesi ku buliri nga tugateeka wansi. Kati nga ye kakolidako ke yateekako keesi ye we yateeka keesi ye nga toli alawudi kuyitawo. Bano banneyiba be kozesa kolida ezikwetolodde eri ewalala naye nga toyingiddeeko wuwe. Simanyi bino mbu akusanze kadomola ke simanyi osenako mazzi ga kunywa bannange ng'ojja munnyonnyola. Munnange luba olwo omuwala agenda ku kiyungu afuna emmere kuku ng'akwata ku ssuwaani ye nga ndowooza kuku yalinamu enziro mu ngalo. Bannange essuwaani y'omuwala ng'egendako enziro yalina zino zi dinner plates ng'omuwala ye byonna byakola alaga eka ssente gye ziri. Lwakuba kyenjukira obulungi yalina yunifoomu emu ng'alina peya y'engatto emu kati awo simanyi oba ssente zaaliwo awo simanyi naye tugende mu maaso. Munnaye nga kuku agenda akwata ku ssuwaani ye agikwatako enziro nga bw'omanyi nti baba ku sipiidi olina okusena sipiidi kati ndowooza era naye teyakigenderera. Omuwala agenda okugyawo bw'ati essuwaani ng'essuwaani bagisiiza enziro. Bannange yayisa mu kuku eggaali see what you've done to my plate biki nze bannange saamanya nze ddadi oba yali ku kyo okundeeta kana akasomero. Omuwala emmere n'agiyiwayo yagiyiwawo mu kagadeni kaali awo kumpi n'effumbiro ly'essomero. Omwo yayiwa emmere n'addayo mu ddoomu ne puleeti y'enkalu n'agyoza essuwaani n'agiteeka wali eri mu bintu bye n'akwata obutabo bwe n'addayo ku kampasi nga talidde. Kaakati olulala Nansi agenda azigwamu ye oli omuwala omuntu gwe yali awa ekitiibwa ye musomesa. Below that ng'eggaali ojja gifuna bulungi nnyo nga ajja gikuyisaamu. Kati Nansi agenda azigwamu bannansi yali omuwala oyo baalinayo olutalo baalinawo obutakkaanya with a fellow student. Kati Nansi ajja abataawuluza. Omuwala yayisa mu Nansi eggaali. Kyokka ekyawunyisa oyo omuwala yali alwala nnyo ng'ate era oyo Nansi yalina omujjanjaba.
naye nga yeebyo tomunyumiza mbunansi mbu she is performing her duty. Tebamusasula, tetuwaayo za medical. Kaakati munnange ekibozibozi kituuka kikino wano. Omuwala oyo naffe bennyini ba student nga tomunyumiza, naffe bennyini baasoma nabo nga kasiiti ke totuulako towummuzaako kitabo agezaako sange nga jega who's the owner of this book, kijjeeko katebe kange, nze akatebe kange nze nga nze saagalako kintu kya muntu yenna kirala. Okay. Nze nali mmerankoli. Mukyala tusuubira atugamba tubeera nga abali awo kuwa kitawo, buli kimu tulaba kirabe. Kati nno yenze nze nga buli kimu ntunuulira mutunuulire bwe nti. First time y'okutuuka ku ssomero awo bamuyingiza mu dormitory n'agamba bannange laba ddadi akasomero gyandeese, nze enkya ngenda kukubira ddadi mugamba ajja nkime. Nengamba kale nga kati time y'okulonda etuuka. Ebyo byonna byazaakola abaana ng'abalenzi bonna yabayisaamu eggaali senior 6 gwe kiri nti toli musomesa, nga yayisaamu eggaali n'agaba mbu obwo obulenzi tebuli mu makulu, tewali nakalenzi kayinza mukwana nakkiriza, tewali nakayinza kwagala. Munnange kati ate teri kirumanyo kitonde ekisajja nga kukizalawa. Awo oba oluggudde munnange agera atuuka mbu yeesimbawo. Kati abaana bagenda bamanya nti yeesimbyewo, naye kuba prefect bwe yeesimbye yali yayagala bwa HP, naye ng'obwa HP wali aba bwesimbyeko n'agenda n'aggyawo applications obwa head girl. Kati abaana bagenda bamanya nti ayeesimbye ku bwa head girl ate aliyo yekka, kitegeeza teri agenda muvuganya. Kaabana ne bagamba olaba abadde atumanyiira atyo, olaba abadde amanyiira bantu nga akyali mwana just naye olwo wanaafunako obwa prefect. Tabakombesenga n'ebigero oyo. N'atugamba kaabalenzi ne bagamba bannange abawala mwekwanye mulabe yenna ayinza okwesimba ku muwala oyo. Kati ne bajja ewange ne baga nze muna ebyo ebisibiriimu. Ne bafunawo omuwala gwe baateekawo, yali mukwano gwange oyo omuwala, yali mukwano gwange. Nga tukwegayiridde kyonna ky'osaa tujja kikola, bw'oba oyagala ssente tujja zikuwa, naye tuyambe weesimbewo ku bwa head girl. Oyo omuwala tetuyinza muleka kutufuga, tetujja. Ng'omuwala agenda aggyayo application. Bwe yajja application kasaba manya nti amaze agifiirinza azizizaayo, firimu ng'etandika. Minsasoza abaana nga bakuba posters. Bazikuba artistically, oba kyekigambo ekituufu, art, bakozesa art. Ne bakuba ekifaananyi ky'omuwala, ne badesigninga amannya ge. Ne bagenda ngamba ono mukwano gwange, sigamba oli Namyerago. Ne bagenda batimba ku buli kizimbe ekiri ku ssomero kiri nti kizimbe kiyimiridde. Ne bagenda batimbako buli wamu ziddoomu, munda mu ddoomu, mu zikiraasi, buli wamu. Kaakati time y'okuba campaign etuuka, abalenzi baali bakozeddeyo pulogulaamu zaffe gye tutaali. Kati mba ndi awo, mukwano gwange ng'ajja nga ngamba njagalako nsabako ku masubo gaako. Yali akuŋŋaanyizaayo kaagawera naye nga tegannatuuka muwendo gwetaagibwa. Nze nalina kapiya kessuuka kamu, kati nga mugane nyina akasuuka kamu. Kakati nangamba it's okay, nja kugooza nga golole bulungi nkuddize nga wekinaaba konzi kale nga muwa masuuka nze munnammwe nga ndowooza oba omuwala amasuuka agenda geesiba bwesibya ayingire. Munaye tuba tuli awo olunaku lwa kampeyini. Ekipya amaze okwogera bayita head girl akole manifesto ye nga mukwano gwe basooka okusoma. Mwamisozi tuba tuli awo tugenda olaba
kati waliwo abasooka okujja ne bakiriyalinga ekkubo ng'abalenzi beekozeemu dda omulimu ne ababodegaadi weebali, abanaakwata obuzindaalo weebali, abanaamusiimula balenzi bokka. Kati ntulaba bajja musembereyo eri kwe ga bakola ekkubo. Ekyaddako kwali kwala masuuka awo mbukola red carpet. Mwamisozi abaana nga bayala masuuka ku fulo mpaka katuuti omuwala gy'agenda oyogerera. Bwe bamala okwala amasuuka kati bali abagenzi baala amasuuka bayimiridde katuuti bati nga bw'omanyi babodegaadi we beetuggubaza nga nabali nno batyo we bali nga bonna bayimiridde bati baagaagadde nga banyiivu bazivu tebagambwako. Kati omuwala yayingira naye kwe gandowooza nga naye afunye muli ekibuli yayingira nga bw'olaba sereebu ng'ayina naye babodegaadi abamuvaako emabega najja ng'atambula mpaka katuuti. Kati wano wabbalibbali ku red carpet waliwo abayimiridde bakuumye sereebu wayo tebamukwatako. Emisozi enduuluka ebeere mu main hall, enduuluka evuge nga namyekozi waali bannange takikkiriza. Omuwala agenda akola manifesto ye ng'ayogera nno ng'ayogerayo bimeka, yogerayo 5 oba baali babibaze n'obibala nga bamusirisa nga bamusiimuula kutumwa nga bamunywesa kajuyisi, baali baleese ezo giraasi za wayini nga kuliko ne katule oba baabijjawa nga bamunywesa nga bamala nga bamugayogera nga waliwo akutte omuzindaalo naye ng'omuzindaalo gwali mulawo nga baguzinze mu kipapula bwe bati nga waliwo amukwatiridde ng'ayina bodyguard side ne side ng'ayogerayo bitono ne bamugamba sirika nga bamukoonako bati ndowooza baali beetegese dda ndi wetukkoonako tuti ng'osirika nga bamukoonako bati ng'asirika ng'ayisaako akatambaala ayisaawo. Kaakati firimu yoona eyazirika wano wejjira mu baana abaali ba bodyguard mwali boyfriend we. BoyFriend ye yali omukubi wa art yakola byonna ebisinga omwo. Oyo BoyFriend yali wa senior 6 era aba senior 6 be basinga okukoma omuliro mu kintu ekyo. Omuwala agenda olaba BoyFriend yasinze okuba omusaale ennyo mu kintu kiri nga n'okusiimula emimwa yali asiimuula kati nga waliwo anywesa bannange omuwala ndowooza bambi eri n'afa ono eyazirika omuwala eri ng'afa teyalina munda mu main hall yali mu ddinisa bane ndowooza yagenda owulira bimususseeko ko ye omugezi wano azirikawo naye nga yali aterazirika mu budde bwa mpewo kati ate awo obwali budde bwa misana ng'empewo teriiyo. Mu bufunze era omuwala yeezirisa mu butuufu yeezirisa byezirise bannange omuwala ne yeezirisaawo abaana kabamuyeeye bwe bali muzirisize ne bamusitula paka mu ddoomu bamuteekaawo domitru yaffe yalina bukka compound bamuteekaawo mu pasipalamu ndowooza abalala ne bamwongerayo. Kati tuddeyo wamma ku kampeyini yaffe omuwala akuba kampeyini amaliriza mu kumalirizayo bati nga baba balina obbabuuza ebibuuzo any question naye nga ku busungu obuli maaso wali tolina nawenzayisa kibuuzo nti obuuza muntu era abaana teri yabuuza ng'omuwala ava katuuti nga bamuwerekera step gy'alinnya red carpet gye bajja waava we bajja red carpet. Kaakati ttaani y'ono namyerago yaffe etuuka basoma erinnya nti yaddako oli omuwala ali mukalu yavaayo nadda katuuti kwago gonna amaanyi agabaddewo yavaayo najja katuuti akuba kampeyini kati basoma bati erinnya lye mbw'ajja akuba kampeyini abaana nga batandika emabega eri bano bonna ababodyguard olwo bakomyewo munda bwe yayimirira bw'ati agenda kuba kampeyini nga batandika nga omanyi agalowoozi g'abavubuka abo gaba g'amaanyi kati eno abasitampinga ebigere nabo nga basitampinga abakuba desiki noise ng'eryoka ebeera mu main hall. Omuwala n'ayimirira sawo mu maaso n'amanifestinga
naye nga teri kigambo kiwuliddwa, tewali. Kati bwe yamaliriza babuuza abuuza mbu any question, amuga tuviire naawe vaayo. Bannange baayeeyo omuwala, vaayo ne batandika omukasukira ebipapula, enfuufu. Bannange mwamisozi bakola effujjo ku muwala. Kati omuwala avaayo adda ku ddoomu naye nga password ekuyingiza yokka dormitory. Ogenda kulonda gundi, bw'oba ogenda londa kinnamyerago toyingira. Lunaku lw'okulonda lutuuka olw'obululu. Mwamisozi abaana bakuuma akalulu. Wuuwi! Omwaka gwenjogerako, that was 2016. Nandigambye nti oba abaana ebintu babijja ku Bobby, nedda Bobby yali tannajja. Naye mwamisozi abaana bakuuma akalulu. Ng'abaana banyiivu bazibu. Akalulu balina okukabala kamu ku kamu, teri kubba muntu wali. Kakati omuwala yamaliriza mu ssomero eddamba yafuna obululu oba 5 oba 8 mu ssomero eddamba from senior 1 to senior 6. Omuwala nga tatandika kukakkana, biri byonna bye yeepalawudinga ngo yeefuula above everyone okuggyako abasomesa, yawunzika takakkanye. Kakati nga bwe yaluuzinga ku bwa head girl ng'amuwa obwa information prefect, ng'alyoka akola olugambo ng'alyoka aloopa wakapolinga, simanyi abaana abakukusa obusimu nga naga amagezi bagamusalira, ng'abalenzi era batuuzeeyo paliamenti yaabwe mu ddoomu. Yaga omuwala ono tumukomezza tutya, ng'abaawo amweyimbamu ng'amulumba ajja amukwana. Oli omuvubuka nno naye yali tawonekanga, bw'aga nti ajja kukwana akufune, ng'amweyimbamu. Yamuseeza mpolampola, yamujjirira mpolampola, yawunzika amuwangudde. Kasita yamanya nti kati amutadde mu fikisi bw'ati. N'eri mu office n'amanya nti kati gwe bawa obwa information prefect, kati ate yabivaako naye yayingira bwa coupling ng'obwa information prefect babumuggyako. Kasita omulenzi yakakasa nti obwa information prefect babumuggyeko, takyalinawo kifo kyonna. Omulenzi naye n'amudampinga. Bannange ekyali ku ssomero. Omuwala, bannange oli omuwala ate mugumu erudda. Waba naye kiri kye yali ayitamu. Mu dormitory, bino simanya mbu kakoleda akaketi kalinnyamu, abaana baatuuka nga bakikozesa ffujjo. Nga bagenda ne babuukiramu, amazzi ge nga bagasena nga bagera baganaabisa. Kale akole kyakola. Mwamisozi kyekyo ekibooziboozi kyange. Ansooke nsiime mu byenzize ndaba, ebyamagero Mukama byonna byokola, abalala kimu bibiri banjabulira naye gwe notaasa. Ekirala nina abaduuya bangoberera, abatega emisango yonna gye mbeera mpita, bagala mugonziseeyo gy'onzijese bukyokka gwe n'ogaana. Naye ddala kiki abaana b'ensi eno bagala biki, abanditadde ensonga wakati Mukama n'otematema ffenna ne tuwulira. Kirende mama kirende. Oyo Clever ensi yaleeta. Esebo. Olimba luno lwa mwaka ki? Bere musa. Olimba luno lukusanga mu mbeera ki n'okuluyimba oba okuluwandiika wava ku ki? Naluwandiika nga maze okuwulira message yali eyimbiddwa nga lwali luyimbiddwako ku Rido Beach. Mikwano gyange ne gingamba nti tusanze oluyimba lwo nga balukuba nga Jose aluyimba ku Rido Beach. Kati nalina ennyimiro ezaali zaabula nga bantu bamanyira nazo za Jose. Ogamba kati kukwate wakati